nabadde mu lugendo lw'Ekkalamojja Amudat ate nenkomawo mirembe nakubadde twatomedde ente mu kkubo omwo naye ne tuwona bulungi ne tutambula. Kaakati abasajja bakulu bano ebigambo boogedde embeera gye tulimu tugivaamu tutya? Sabbiiti ssatu ebintu wenalabidde abeewammwe abalinaalemu ate bali wansi wa Piero iyo bali mabega wooli ddembe lyabwe, naye kitegeeza ki? Tuva tutya wano tuli? Naye twabyogerako dda wano, twagamba nti emyaka wano we gituuse 3 mu kisanja kino abantu bagenda kuba n'okutabulwa n'okulowoolereza, kugamba anxiety zigenda zirinnya. On the road to 2026 olina kuba mukalabakalaba nnyo okubanga olaba ebiri ebuziba ng'ebintu tobiraba ku ngulu bwoti n'obirekera awo n'obiraba nga biyita nga bitambule biti n'ogamba nti ensi bwetyo. Nedda, ensi tebe etyo, ensi tebe etyo, ensi tebe etyo. Kakati ngenda kutambulira ku mulamwa gwa Imam Kasozi, kyayogedde nti ebintu bibiri kati bye tutambuliramu: politics of positions and politics of national unity. In fact, ekya national unity kyakutteko nnyo nga ndi Kkalamojja. Neŋŋamba Uganda eno abakulembeze tulina kwegendereza. Essimu zireeta buli kintu kyonna. Oba oli Kkalamojja nabadde Kipsikunye neŋŋenda Kapiripiti nenyambuka Amudat, naye ng'essimu ninga ngali mu kibuga Kampala. Information yonna ku boda ya Kenya ne Kkalamojja nga kwe tuyimiridde, naye nga information ejja neŋŋamba tuli mu ggwanga lyerimu. Abantu bano batulowoozaako ki? Kuba byonna bitukola e Kampala. Tweja baata, tuyiwa, bwe tunywa, bwe tuyiwa, bwe tusuula. Bano abali mu musana ogubookya ogubakalirira, emmere tewali, enguudo. Neŋŋambye abali e Kampala ate bizibu byabwe nga biri natural okugamba, sigamba nti babitutteyo butwazi, yembeera gye bawangaaliddemu. So abakulembeze twekubirize nga tukola bitukola wano, tukola obujogoli tweja baata, twegendereze nnyo Uganda gye tulimu. Kakati ebyofuzi by'obulimba oli NRM ate wa Piero yo. Naye nja kwebaza ate gavumenti kuba nayise ku luguudo olukolebwa okuva Emuyembe olugenda otuuka na Kapiripiti, olugenda ku revolutionize, lugenda kuyamba nnyo ekitundu ekyo okukwatiragana ne Uganda nga gye tutambulamu. Kakati ebigambo bya Abedi Bwanika ffe tubali tumanyi nti bo tebamanyi, naye nga ffe twazikubakuba dda tugamba ng'ekitambulanga embaata, ekisanga embaata, ekiwuganga embaata nga kirabikange, naye nga ne tubyogerako wano ebigambo nga bagala tunyola mikono. In fact ne leader of opposition Mukulu Mpuuga twali nawe wano, ebigambo ebimu ne mbijjayo wano, omukono gwe kata gunyolere wano, ne mwana wayi naye bwe twafuluma ebweru ate nanga nti owaayi nze sirina buzibu mbadde ntambuza emirimu gyaye bulungi, naye olutalo lwange olusinga nze wayisewo kati omwaka asogeddeyo Mpuuga ku luno lwazze, naye lwajja luli nanga nti obuzibu obusinga buli mu Nuupu, nze ekyo ekyama nakinzibirako, naga nti olutalo olunene lwenwana naluwo structure yaffe gye tulina mu Nuupu. Nemusaasira namuga nti ffe tubiraba era tubimanyi, naye mmwe tulowooza temubiraba, tulowooza temubiraba. Kakati Nuupu ekizibu kyerina era nekibagamba kankiddemu nti mukyali kibiina kito era mukitegeera ekibiina kito tekinnagezesebwa, tekinnayita. Ono mukulu wa Beri byagamba nti mu kulonda obukulembeze wali nga batandika there were appointments, basonganga busonzi ku muntu naye nga tomanyi ani asonze na lwaki asonze ku we bananyini kibiina idea yaabwe yali yaabwe. Naye ate ffe abali ebweru bwe twalabanga abantu abali active wayombeseza bwereere idea yali yaabwe ne bajja babeegattako ne Abedi, ekyo tukikkiriza. kibiina kyakirekawo Abedi n'adduka
Abedi ffe tetwegatanga ku nuupu twali misingi gya nuupu nze omu kubayigiriza abantu abamu abali ku nuupu mwogera mutya mu public ongamba otya nti negatta bwegasi ku nuupu ani nkugee nti miitingi yatwala Kyagulanyi Arua nze nali ngikyeyali katumuliza Sebunnya kubanga ffe bwe twalabanga Makerere enkiiko ezatula Makerere tulina abantu bwe twalabanga DP block weyegattira ku takyagala ono muliraanwawo DP block akiganye kyo anti kakati si kwegatta bwe yakola emisingi bwe yakola emisingi egya people power nga bali Makerere nzijukira nga tubuuza wano Abedi Bwanika ekikulu akatebe kano tukaluddeko nga tubuuza Abedi Bwanika nga bagenze Arua tubuuza Abedi Bwanika anyumya olutabaalo tumubuuza wali ludda wa Arua atubuulira we yali nagazi nabadde wano bagenda ebugiri era tubuuza Abedi ngwenga ku field tetukulengere naga nti nze nabadde awantu wano era kino kyekyabaddewo nga tutankana ebigambo ebyo so bwe tulaba formation nga bamaze forminga committee yaabwe balonze babayitanga batya regional mobilizers coordinators nga abasima omusingi tetulina gwe tulabamu bamukaaku tetulabamu bajjeema ekirowoozo kyali kyani idea yani concept yani naye bwe muba muzimba ennyumba yooli nanyini kibiina nanyini concept baba kati agaba ebisenge nanyini concept baba agaba ebisenge Kyagulanyi abantu bwe tumanyi bwe yazimba nabo bwe twagala okulaba nga bakutte ebisenge n'empagi nga bakutte poloti kaakati era twewuunya tugani kyekitambula netugamba naye kasiteeno ntandikwa kati nga ffe tulinda delegates conference kuba delegates conference mubeeramu okulonda open elections mubeeramu abantu okukola campaign temunayita mu kigeze ekyo era tubadde tulowooza nga temunaba kutabuka nti mugenda tuusa conference ezo bwe munaamala ozituula tumanye nti ekibiina kigundidde balonze secretary general popular vote balonze treasurer popular vote ebifo bigabaniddwa so nga tumanyi nti awo bwe tunaalabira nti nuupu esimbye emisingi emigumu naye Katonda sitaani oba yabatebuse abalese mu kkoona webatabukidde kati banaagenda batya mu process ezo ffe ebyaffe bwe twamanyanga nti bigenda kutabukira wano nga tuddayo mu constitution zaffe nga tugaa nti constitution eno kino tukituuse kino kituleetera obuzibu ekya secretary general katukiwe chairman kino katukiwe seeke ebadde eri bino byayogeddeko gyatandikidde gye babigabira gye bagabira essente gye bagabira n'ebifo kati bakwanguya mangu gyameri tofaayo kakati CBS tujja kutwala wano olina okusooka n'oyita mubiri n'omanya ekizibu ekikirimu then ne bwoba olonda olina okuba very sensitive ow'Ekaramoja mwali ow'Ebunyoro mwali ow'Greater Ankole mwali owa Greater Kabale n'ebirala mwali kyova olaba nga oluusi tufuna emirembe ate mmwe ne mutuyita abajega kuba oluusi ne babalonze bulonzi era otunula mu representation bakkiriza obuwambe mwe muli bawambe si buwambe abo twakolanga kokasi kubakatiza waka wange omwana ayinza okuteesa naye tasalawo kyakukola bwe twakola kokasi bwe twakolanga zikokasi nemuga gavumenti ekolera kokasi gavumenti ekolera ne bagamba naye kokasi kintu kikulu kuba kwe kuteesa kw'omunda mugende okujja eno mu bantu nga muteredde kokasi ne muzigereka zigaa okay kati kokasi nazo zijja kubaako byezikola ne wetukoma kakati nope nze seewuunya we mutuuse ekizibu mu byo nti abantu bagenda okujja obwesige mu bakulembeze kankiddemu nti abantu ba bulijjo bagenda okujja obwesige mu bakulembeze across board mu bibiina ebirala byonna n'ekiri mu buyinza nga mukitwalidde lwaki obujogoli abantu bwe bakola leero naayogera kino enkya n'abeera eno enkya n'abeera eri
n'atagumira ku misingi gye yatandikirako. Mubadde mwogera ku kigambo ky'ebisiyaga wano. Kanveko mulango sebo. 88.8 CBS